byokulaba alina ebitono yeekomba agabwamwamwa n'owulira endusuluse ebimiliyoni nebimudda ku ngulu oba agala ye baluma oba balwawo okulya oba okwegala baabwe baali basezi oba niye bwe yasomako naye mu kisomero atunyonyo nalayika ali musezi teri neekomba ya buntu ate alimu n'olusiyalusiyazi mwegenezi tasobola ojala kwekanga kikombye alemani mu matu kijja muyonka borozi ojja kwekanga nga kiri ku mulanda ebintu by'abakulu bino byewunyisa era nga buli omu akyebuuza omukulu nti kiki akyayagala mu nsi buli kimu olomusi mukama akimuwadde takomye kumublessinga mu bulamu bw'ensi eno as in financially namublessinga namu even a gift of life yandibadde atuula waka celebratinga naye akulaga nti akyayagala kubeera mu lwokaano lw'okuvuganya kalulu era nga w'omulaba awo yalemereddwa n'okubanga mmotoka agivaamu atwaleyo wali nomination forms era nazo bazimutwaliddeyo kakati ofulufiga wavayo n'amusabula bannange oluusi ogamba kakole ki kakyogereko ate era twadde tukyali awo bakusabulidde omukulu Geno Kayindo Tafiire muyinza okumbuuza nsonga ki ensonga netambudde nnyo era twamulabye naye abaana bagambye nti ffe twabagamba waneeno nti abakulu basobya ate bwe basobya tuboogerako kakati bibi gavumenti ewe ebibiina by'obufuzi emirembe kola bye basaanira okukola nga tewali ayingirira munne abatamanyi nti eggwanga lyaliwo nga tebaliiwo weeriri nga weetuli lijja kubaawo ssebo nga tugenze oba oyagala oba toyagala enkya you will wake up dead. Geno Kayindo Tafiire byoyogera byonna bituufu era nkwebaza we bali kubyogera naye ekibuuzo kye neebuuza obyogerera mu mutima ki mu mutima gwagala ggwanga lyo oba muli mu kuzannya nkwe za byabufuzi akaseera kano nga tutadde mukamawo ku kisenge teyeenyeenya tuba tumusuubira okukola kye bayita alternative buli we tubadde tugendanga mu kalulu wabaddengayo munnamagye omunene avaayo alaga nti awakanya mukamawe Museveni buli we tuba tugenda mu kalulu wavaayo munnamagye omunene alaga nti awakanya mukamawe Museveni naye kabadi kyakali mu ekyo Museveni bwe tuba tugenda mu kalulu aba atya abagamba nti oba osanga waliyo bannamagye abatakkiririza mu ebyo byenkola waliyo bannamagye abaagala eggwanga lyabwe ku mitima n'abantu abalabya atya asindikayo omuntu n'alaga nti naye awakanya enkola ya Museveni kati bannamagye abali ebbali oba abali eyo abasirise batandika okugamba tufunyeeyo Geno abyogeranga ki nga bwe biri tufunyeeyo omuntu afaanaganya endowooza naffe kitegeeza ki nti mwe bannamagye mugenda kusituka mwegatte ku Geno abyogeranga mmwe kumbe oli mbega bamutaddewo kumanya baani abayinza oyeekera gavumenti ya Museveni bw'atyo Museveni bw'azzenga akikola ebbanga bannamagye bonna bonna abo boolaba abo abeerimbanga limbambo baguddewo ebibiina by'ebyobufuzi simanyi biki bakiteekawo kutulapingiramu bannamagye balala kankubuulireko nga twakalaba omukyala Meja Auma yakwata bukwasi bajjaati nti lwaki mukuba abantu temukuba bantu mukomeewo eno bamubuzaawo nakaduguno gwakataddanga mukulabika ekibuuzo kyenkubuuza bwe baba babuzizzaawo Meja oyo ng'agaanye bugaanyi bantu bajjaati kukuba bantu imagine bameka abali eyo be batugumbula kubanga oyo ye twamulaba mu kamera bameka abali eyo be batugumbulira mu kimugunyu leka nkubuulireko tuli mu biseera eby'enkweza eby'obufuzi tuli mu biseera eby'okunyigiriza Museveni tumunyize tumutuusizza ku kisenge tuba tumusuubira okukola alternative ng'agikolera mu bantu be baveeyo beefuula abamulwanyisa batutulapingira omwo bawunzike nga batuyiwayo kaseera ak'oluvannyuma omuntu yenna avaayo atulaga nti ddala kituufu awakanya Museveni alina kubeera ku mugongo gwa Kyagulanyi bw'oba toli ku mugongo gwa Kyagulanyi ako kawaani ekyo nkikubuulira Geno Kayindo Tafiire atali ku mugongo gwa Kyagulanyi kawaani era
omuntu yenna avaayo atulaga nti ddala kituufu naye alabye ebya Museveni bibi era asazeewo okuteekawo embeera nga toli ku mugongo gwa Kyagulanyi oyo tusigala tugamba Museveni tujje mu buki mu bubadi bwo. Leka nkubuulireko ebbanga Museveni lyatufugidde emyaka 4 tuzze tuyiga enkola ye y'ebintu ebyo ebya Kayindo Tafire byayogera zisobola okubeera nga nkwe za byabufuzi. Ekyo nkikubuulira. Era temugwa mu trap bwaliba waddala tujja mulaba kaseera ak'oluvannyuma naye trust tetuziba wakati. Today no chamukirira fe tutambulire ku ki ku plani yaffe protestive vote tutwalire Museveni olutalo abaddala bajja kutwegattako ffe tubamanyi. Osegedde era mwe bannamagye n'abapoliisi temukyamukirira nnyo kubasindikamu munnamagye munenenene kwefumba mbwayogera ebintu ebiwakanya Museveni. Muganda bwange Museveni gwe mmanyi Kayindo Tafire tayinza kujja n'abyogera direct. Yali sirikiddeeyo ne yeefuulira wali naye onajja abyogera alaga Museveni nti nkuwanikidde etteke mbu Museveni abeeraawo naye addemu. Ebyobufuzi byemmanyi ebye Uganda ne Museveni gwe tulwanyisa nkugambye nze mumanyi ne bwaba assa kati mmanyi nti yakassa emirundi emeka twamumanya Museveni tetukyagwa mu bubadi bwe. Ekyo nkikubuulira awonenga buwone ngambo katuli countdown amagye ne police tegayina kye gatugamba nga tuvudde fukeeyo yu mwana mulenzi penge agambye chicken nti munnange gano nkubagawa embulire tefa yonna nti nze nali blog omukukutivu ate nga mu butuufu be baaliko nti ne video gye nakola naye yali enfuukidde akabasa nti so munnange sirira kyesogedde chicken nze muntu gwe batatiisa nze muntu gwe batatiisa waliwo video gye nakola edda ku Rwanda ku genocide nga nkyalimu excitement edda we nategeera nti bana tebagyogerako bu chicken biwuyogedde byonna bituufu nze nkubuulira tonsiingalo muto naye mpuliriza ne taatawo mugamba mpulirize katambi kano waba akalaba tonsiingalo chicken. Actually nfunye n'olutiko mwana muto tomanyi kyoyogerako mwana tomanyi kyozanyirako muto mwana nkwegayiridde mwana bakutuusa katambi kano gamba penga akubuuliridde mwana nze nsobola okuliisa yenna omuntu amazine muliisa amabeere rasita waliwo we nategeera nti eyo waya ya red ekuba chicken. Nze nali wane Sweden nalina akatambi ke nakola nka genocide community ye Rwanda ebeera mu Sweden bayiteyo shishta jampereza akatambi k'abaana bange nga bali mu kwesuuba ku byesuubo nasirika ku bbanga lenjogedde ku byobufuzi bye Uganda chicken. I've been a free man until today. Sweden ebadde embeerera nteekawo omugongo kuba ndi mutuuze wa wano enzikiriza okwogera have freedom of speech. Chicken nze we nayogera ku Rwanda gutomanyi nakyoyogerako bajja kuwaga bwe nayogera ku Rwanda nategeera amaanyi ga Rwanda eyo ensi siriddamu gyogerako penge ngenda kugenda paka mu kabuli nga bantaddemu eyo ensi nyange gyavamu zisinza gyogerako njimanya amaanyi gaayo. Abasajja bampeereza ku nnamba nga abasajja bampeereza nze kutoka okugenda mu poliisi ye Sweden okulopayo omusango nti abaana bange tebali safe Rwanda eyakikola naka video ke nakola bajja kugirayo chicken nalina okajjayo speed ku Facebook asinajja na ku YouTube nategeera amaanyi g'Abanyarwanda mwana gwe muto tomanyi kyoyogerako bajja kuwaga bakugambye nti bweyogedde ebituufu. Yes bweyogedde ebituufu. Student tulina ye ebinnya mu America liyo ebinnya teri nsi etalimu binnya bwe kyoyogedde kyonna kituufu na America ina side yayo embi era nkitegeera muto wayogedde ng'omuntu agenda n'alambula n'ojja n'oyogera by'osanzeeyo neera toli musiru bwayogedde kulabisa oli okulabisa nange kwensinga okukola olabisa muto naye nkubuulira blood abo batemu oye mukulembeze gwe mmanyi rasita aweereza abantu n'oba oliriddawa mu nsi kirasa they can execute you. Oye mafia gwensinga okutya rasita oyo omukulembeze w'ensi gye wagenzeemu era oyo abakubanga yafuga Uganda sigaze essoogenda ku byabufuzi. Chicken nzo oyo omusajja abakubanga yafuga Uganda singa Kagame nga singa sogenda ku byabufuzi oyo omusajja mubi yasinga ba spy mu diaspora. Abantu abakyasinza okugaba obutwa chicken nkubuulira Banyarwanda gwe muto byoyogera ko tobitegeera. Abakyala basindika okubanga byegatta n'abantu bano bawo obutwa ba influencer ba activist basindika abakazi bava Rwanda beera Banyarwanda bennyini pure ba assassins wano mwana
nze abasajja bampereza akatambi ku baana bainga beso ne basomera najikola leero enkera abanyarwanda bamuno community nentekako embeera nensirikira abaana bange bebali rasa nalina okuzikiza siddanga mu obulamu bwange kwogera ku Rwanda chicken mwana kino nkikubulira buladi muto amanyi ga kamera ngategeera ekitumu nditegeera nga wakajjaawo mawulire ofuuse omuntu atandise okwogerako chicken kubadi wagukubye munda buli omwe akwogerako era ofunye pesa lye wabaze naye nkubulira muto taata wo naye omulaba abeera mu kamera siro saagala kyogera naye nibadde afuna akadde n'akuzza ebbali ne mugenda muli oluwombo nga taata n'omwana nakugamba kati omanyi nze njogera naawe oli mwogezi twetaaga okuwangaala ebintu ebimu tubireke biwegedde si bikyamu yes byebiri erwanda erabika bubi naye nkubulira muto abawabula abavuddeyo okumuwa sapooti buli omu ng'ayogera kyayogera ye ono agambye nti buli kimu Chicken kyayogedde kituufu ku Rwanda nti naye ekizibu ekirimu abo ab'e Rwanda oba pulezidenti w'e Rwanda tayagala boogereko ekintu ekikyamu ku country nti naye mu butuufu byo weebiri. Ate omwami omulala avuddeyo n'agamba nti ezo diversion nti babataddemu ekiboozibozi nammwe ne mukola ki ne kibatwalirayo ne mulowooza ne kibajja ku mulamwa nti muleke okubeera nga muva ku mulamwa tulina ebyokukola bingi. Mwe bannayuganda njagala mubeemu amagezi obwongo bwammwe mumubalidde kana akavubuka ka chicken simanyi yayogedde ku Rwanda yayogedde sitanti temulinamu bwongo bwonna bubuuka sitanti temulinamu magezi gonna gabuuka diversion. Bannayuganda mwasiriwala kutuukawo kyogamba chicken ye minisita wa Uganda nti ayogedde bubi ku Rwanda ayina kifo ki mu gavumenti nti bwayogera Rwanda ejjawulira kifo tikitoka n'avaayo n'ayogera ku Rwanda nammwe nemula ayogedde bamutwala ayogedde ku Rwanda bannange mukozese sensi zammwe mulinga be basooka okukwata obwongo bwammwe ne babuteeka ku minzaani mubuukizi diversion ekintu mukiyiteko buyisi muleme kiwabudde mugende ku mawulire amalala. Chicken alina kifo ki mu gavumenti nti kyeyayogedde kimusibya nti oba kinyiga Rwanda nti oba kiremesa abalambuzi alina kifo ki wangi bwe munaaba temuyina bwongo buwera nga mukyali basiru nga wembalaba bagenda bakuba diversion ku diversion mpaka lwomunayita nnyoko. Nze nkubuulira obwongo bwamumba mulemeddwa obukozesa okubuuka sitanti ezo mulemeddwa okwogera ku biruma eggwanga mulemeddwa okwogera ku nguudo embi mulemeddwa okwogera ku musaala omubi ogw'abasomesa mulemeddwa okwogera ku musaala omubi ogw'abasirikale mulemeddwa okwogera ku bbula ly'eddwaliro ery'amalwaliro endi embi ey'abasibe ensula embi ey'abasibe embeera amakomera mwe gali amatoyi g'amalwaliro tegali mu mbeera nnungi bibalemye okwogerako obwongo wembagambira nti bwayikamu amazzi kwegera ku eziriwo okubanga zitataganya buli kimu ate nga tuvuddeko ewano waliwo obubaka obwa tica nga bugenda eri abo bonna simanyi nakimye nomination form ate simanyi naziza njagala kyempi njagala obubaka buli wano wammwe muwulize bulungi nti mbatumiddeko nnyo abakimulaba nange kyendaba tubadde mu struggle eno kati mwaka tugenda kwolekera gwakutaano tubadde n'ebizibu nga tuli mu kalulu akawedde tubadde n'ebizibu kulonda nga kuwedde bawaaba ba comrade babatta babuzibwawo ebintu bingi ebibaddewo naye ng'abantu abasinga obungi buli omu yeesuddeyo gwa naggamba buli omu yeekwese wabula neewuunyiza bwe kituuse okujja okutandika okusaba n'okuteekayo empapula zaabwe okwagala kaadi wattu abantu bangi bajjumbidde bazze ate bakambwe na nnyo basanyufu nnyo bakulaga nti balinga abazze ku pate nga tefe tuzze mu revolution bakomredi baffe bali makomera abamu na balwadde abalala tetumanyiko mayitire abantu bali mu kuttibwa abantu bali mu kuwambibwa amataka g'abantu gatwalibwa naye bonna bakimye empapula n'abaziizizaayo ndowooza bitundu 80 ku buli 100
tekuli muntu yali avuddeyo kwogera ku nsonga erimu omuntu wa bulijjo. Kati nze neebuuza guno mugufudde mugano nti era tugende tudde mu Sengavanga vuddemu oba mwe mulimu byammwe. Ate ekisinga okunnenyamiza abantu abaatulyamu olukwe mu ntandikwa bambadde banyumye banekedde bataddemu ssente aziifu nti ffe tuli mu muzannyo. Vuba nti tuli muzannyo twajja kujjako Museveni ambition. Manyi ne president waali atudde alaba enkwezenge zisinga obungi nga mwenna bakansala abagenda okulaba Museveni n'okulya sereza sali musale mulimu kwesunga kujjayo kuzzaayo mpapula bachairman of Sefiri bamemba parliament nga ne ku mikutu gyamwe gyonna emigatta bantu mbalete munateka video ke mukola ya kampi okwogera ku nsonga eziruma abantu wadde ziruma eggwanga. Mujjewo amaanyi g'ekisajja oba g'ekikazi agabaleetera okwesunga nti essaazi nomuzze kwesimba omwagala kaadi. Nze nno ndowooza tekyandibadde kibi kubanga bannabyabufuzi b'omuti mukola emirimu gyammwe. Ne wano bwe twava mu kalulu twabagamba mukuŋŋaanye abantu bajje beekalakase tugiye obuwanguzi bwaffe. Mwenna mwazingira emikira mu mpale zammwe ne mugikweka abalala ne mujjako n'amasimu. Naye essaawa zino mutulaga nti ate mwagala nnyo kaadi okusinga obuyinza obunene. Nyongera obbajjukiza obufo bwammwe bakansala ba MP tebulina makulu ng'entebe ennene tetugirina. Nze ndowooza focus yandibadde ku ntebe ennene naye mbasaasidde mugyeyo kaadi mwambadde munekedde mutaddemu ssente muyina abagoberezi bamwe twali tubanja entebe ennene baali luddawa. Era tulina garanti ki ne bwe tuba tuwangule ne batubba akalulu mugenda tweyungako kuba mu mulimu gwammwe gwa kulya nkwezenge. Buno bakoba njala buweereza mwenna bannayuganda baagala enkyukakyuka. Mwonna byabufuzi takusirwaza kubanga yo omulimu gwe gwa kunoonya mulimu so si kujjako Museveni. Eggwanga lidobonkanyolwa abantu ng'abo okwesulayo gwa Naggamba. Ekisabo kituuka ekyakazigizibwa okugenda ku nsonga z'eggwanga tekuba n'omwanyega beekweka aziifu nti mu Uganda tebaliimu. Bwe bituuka okuzanya ebyobufuzi bavaayo buli omu n'atandika okwogera ng'aliko olubaale aziifu nti lito babaddeewo. Bwe muliko myenkwe mujja kweddiza eggwanga lyammwe bwe muba nga mukyali mu nkwe n'okwekweka mu bintu ebitategeerekeka. Eggwanga liri mu matigga. Buno obubaka njagadde mbasindikire bannabyabufuzi mwenna bendaba ku kitebe ekya National Platform abazze olwaliro ate nga mukimanyi muli abasinga obungi nti muli mu bifo eby'abaana abadde mu struggle emyaka 5 abadde bayimiridde okulwa struggle emyaka 5 kati nga mutandise obbasiikiriza olw'okuba mwafunamu akasente. Nyongera obbategeeza tugenda kuyimirira foot soldiers okusinga mu enkwezenge ez'enoonyeza ebyammwe. Eno video mujja gisangayo mugenda gira bali mugisaasaanya. Emyaka 4 mubadde mwekwese kati mwambadde munekedde mulina obusuuti mulina obukoofiira mutaddemu ssente nenga mwenna abaana bali makomera teri asobola bwayo wadde 10. Abaana wawambye temusobola okuva ku page okwogera ekigambo kyonna. Ebintu biyisibwa mu parliament bambe parliament mbayamba nakuwadde okwogera ku nsonga zino nabo muvudde essaawa zino. Tukimanyi bulungi nnyo Museveni yatusindisemu enkwezenge nnyingi naye tujja kumanya bwe tuddinga nazo. Nze nganze omwogezi tekiŋŋaana kwogera naye ate omuntu eyatandika ekintu kino ng'ayagala kujjako Museveni musajja atu bw'atuula gy'atudde yeewuunya ensi si nnyangu be batuyita abantu. Naye nze ngenda bagamba bwe muba mukyali mu nkola eri yammwe ey'okwagala okufuna ebifo nga temutunudde bannayuganda balirira munnayuganda gw'ogenda okusimbya musana agenda akulonde gw'ofuuka ekyoyagala okuba ye nga talina kyagenda kulya school fees zimubuze takyasobola kulya kyanca kyamisana nakyaggulu takyasobola kufuna ddagala mu ddwaliro enguudo nfu abantu battibwa abantu bawambibwa nemmwe kennyini tekulu yavuddeyo kulwanira mukazi w'amagye kyoba Meja Ouma eyavaayo mu kalulu k'ekawempe n'ayimiriza ebisajja bya jjati byali byesoma okuba abaana abafuuti soja n'okuba bannamawulire era tekuli n'omu yagenze ku peji okuwandiika kigambo kyonna wabula mwe muneekandekanye tewali wadde yataddewo ka demonstration wadde okugenda ku peji ya social media okondemiga ensonga ezo. Ne twagala babuuza mulya mmere ki tugimma abaana mmwe abaagala ebyobufuzi tetuli mu politics tuli mu revolution. Amaanyi ge mutaddemu okukima kaadi ne ssente ze muinvestinze twali tuzaagala muntu andikwale nga mutwaba akamalo kutubba akalulu kaffe. Amaanyi ge mutaddemu essaazi tugaagala okudimandinga bakomuli baffe bali mu makomera nga tebalina misango. Abaana bali mu makomera baafuna ebizibu kubanga baaliwo mu kulonda nga bakwatira mmwe bakuumira mmwe obuwanguzi bwammwe. Ensimbi ze muzimbiddeko amatama n'embuto ezo ezaaleeta bakomedi okubeera mu makomera n'abamu ne bafa ne baziikibwa
temusobola wadde okugenda okulaba abaana baba comrade wadde obapingisiza omuzigo nemmwe sente muzijjawo ssaawa zino okuba nti mutuuse mu kittavu ky'ebyokulonda nyongera obajjukiza omulimu gwaffe tugukoze bannayuganda omulimu gwabwe bagukoze naye nkujjukiza munnayuganda akulinze mu kabokisi ate kola okulabula gwe wenna zaanekaanekanye ng'ozizzayo empapula oba okima empapula kimanye nti waliyo akakuŋŋunta bwe bakumma kkadi tozimba matama kkiriza amateeka agakwatagana ne constitution y'ekibiina nti ogenda kusigala ng'owagira abayiseemu njongera obajjukiza twabategedde bagenda okujja ba independent muli bangi nnyo nga musasuddwa gavumenti okujja okukola ki okendeeza obuwagizi bwabo abaana bafunye kkaadi bw'obanga togenda kukkiriziganya binaava mu kasengejja ani akutte kkaadi nkusaba okwambala engoye emmyufu totumalira budde wadde otumalira space yaffe ne data tumanye ebigendera byammwe tubasaba n'obuwombeefu buli omu kozesa omutwe gwo ku lw'eggwanga lyo tukooye enkwezenge ly'eggwanga lyaffe tetulina eggwanga ddala mukendeeze ku mululu n'enkwezenge mwenna munyumye mutaddemu ssente naye ng'akaseera bwe tuba tubaagalira tekuli n'omu yavaayo okukola kintu kye twagala bakomedi bali mu makomera tebyasobola kukyogerako abaana bawambira tebyasobola kukyogerako bannayuganda balina ebizibu tebyasobola kukyogerako essaazi nno abasuubuzi bennyini bali mu bizibu balwana ne revenue tebyasobola kukyogerako abazadde balina abaana waka batudde basobola kulya dde okunywa dde okugenda okusoma temusobola kukyogerako kati mugenda kwambalira mwagala kaadi mugenda kuteesa kyo bakwogera kye mubadde musobola kwogera nga tuli mu kaseera ak'akazigizigi njala bategeeza buno obubaka bubatuukeko mmwe bannabyabufuzi obudde mbana n'essente ze mubana nti mugenda kwesiba mu byabufuzi muzikozesemu ebintu bya surgical operation yengeri gye tugenda okujjako Museveni ebyokwebuzabuza nga afukaana buli kaseera nga mutandise okwesiriwaza mugenda mu campaign yes campaign zijja kuba we ziri mu mateeka ne si ye solution esembayo mukoze posta zammwe ez'okwesimba president aliiko tekuli kiko kigambo protest vote mwe kennyini tekuli asobola kusomesa kigambo protest vote muleese engalabi zammwe na mbuto zammwe kubanga mwafunawo akasente abalonzi abali ku ground ngenda basaba omuntu yenna n'abayise mu kasengejja ka national platform gagoba wadde kaadi oyo gutugenda okugenda naye yenna gumulaba nga abadde ajjidde ku kaadi ya national platform nga teyafuna kaadi najja ku independent mukwate emigoba nte mukwate amagye agenziriza mukuba embaata zandityezo kubanga tukooya akamanyiiro amateeka bagamanyi bajja bakitegedde bulungi nnyo olw'okuba nti babataddemu akasente bajja independent batandika okuzoganya omuntu yenna tasobola kati ku demonstratinga kunga abantu kujjako Museveni oyo abaatumalira budde wano wetulaga wazibu nnyo ensi ebalaba ate bategeera tukooya akajanja akasumagizi yalira bannabyabufuzi nammwe kennyini abeebuzaabuzanga ebbanga luna mbadde mulimu opposition naye ng'ate mulwana nuupu kati nga mwakomyewo muwombesinga eggongole siba akabugo nammwe obudde bwamwe buweddewo tukooye esawo y'okusalayo layini kijoobeera oba oli wa sitaani beera wa sitaani oba oli wa katonda beera wa katonda ekyamazima tukooye enkwezenge zammwe mutambuze akatambi kano katuuka ku buli munnayuganda era nyongera obajjukiza bakomredi mwena bannayuganda mugende muzze bujja enkalala zammwe ez'abalonzi mugende muzze bujja national identification zammwe nga muteekako ebyenkumu abagenda okukyusa mulondera mugende mukyusa voting locations musomesa abantu protest vote engeri y'okujjako Museveni yakwekyanga wekalakaasa yokka yesigadde bannabyabufuzi tezijja kusobola genda nabo mu ngeri gye basa kubanga bo babafunye emirimu nyongera okubajjukiza mwenna enkwezenge ziri mu sitwago tuzimanyi mumala biseera okwebuzaabuza obubaka bwali mukama bankume era nga wenkugambye nti omukugu waba ayogedde ate oyo bwayogera sizaayo byange naye nga oli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo